naye kyaddala Towaka. Okay, kale katugenderwa neera nga bwe bagamba mungero okulaikinga page yaffe ginoonyeko eriko TMT Mbazira Tony page eyo ginoonyeko TMT Mbazira Tony geri ku Facebook likinga tutambuliramu ffenna munnanga bino ebintu by'abakyala ebya Vicent Segawa omanyi twabitaddemu akajanja kangi tubiwadde nnyo obudde okubyogerako ne banne omusajja Vicent Segawa si asoose okukola ekintu kino jonna babuulira ne mbagamba omuyimbi ejjama ye yakola ekintu bwe kito kumpi lwakuba nti yakikola bulala kati neyo mu South America era still olwaliro mbadde nkebera nembigwako nga mu South America mu ggwanga le bayita Chile waliyo president waayo ye president yavaayo n'agenda ku TV y'eggwanga baali bamuyise nga bamukyaziza kusomesa ku byabulamu bya bulimi kwogera tiyabyogera n'agamba presenter namugamba ssebo omutesitesi wa programu ekibadde kindeese nti ewaka siina first lady siina mukyala waka kujegeera n'alangirira n'agaba essimu ye binono byaliyo mu mwaka gwa 1839 1839 oba myaka emeka kati emeka miyitirivu munnanga bwe yalangirira ku mpewo ya TV y'eggwanga mu ggwanga era Chile n'afuna abakyala bayitirivu va ku bino ebya Vicent Segawa yafuna abakyala bayitirivu obungi era n'ayita n'akola auditions okusunsulamu mu mpaka ani anaalya ekyengabo munnange lwe yabayita era bajja bonna ne balondobamu obudde ne bubazibako nga balina okusula munnange obudde bwebubazibako nga balina okusula jjukira tannaba kufunamu agira ki tannafunamu afu bino byali mu Chile president wa ggwanga yakikola kino kyenjogera obudde bwebubazibako baali bayitirivu ne bafunira we bebaka abamu ne bafikkira kati jjukira ewa president nga lwagavubuka agayambige ne gamugamba muzaife eno gye tusula tusobola okubasuzaayo ka abamu abasobola president nabaga mulonde embeemu n'asuza ne balondamu ab'okusuza era babasuza ne bamala ekya ne bagenda nga tebalina buzibu era president n'alondamu kupaka ku mutuufu naye bali be basuza bambi abasinga bumwe tebafuna mukisa wabula bafuna omukisa oguddako kaawo ku maka g'obwa president oluvannyuma lw'emyezi nga 9 nga baleesa abaana munenge ebibala by'okusula kwaluliya ye munne olowooza baasula busuzi kiwulikika ng'ekitali kya ddala era tekikkirizika naye Towaka.